kaina jana mpasente wengalo kumpasente nangwata mwebale kwekumira ku mukutu Ugandan Lifestyle nze Murshid Segawa. Kato Ashraf oba muyite Ashba Kato munnange yasobodde okubeera nga asingaganamu Bebe Cool. Bebe Cool boogera naddala ku nsonga ez'obumbi obutaano President ziyasuubiza babbulooga. Era ono yandibanga naye ayagalako mutemwa agamba nze omu ku babbulooga abasookera ddala okutembeeta ekintu kya NRM. Mujjukira mu biseera bya COVID-19 bannange temundeka mabega ndijjajja mu bino ebintu mumpeeko ku ssente mbeeko bengana maaso n'okubeera nga nzigusa. Bwato Ashba Kato yalabye ng'omuntu omutuufu obw'okuyitamu okuggusa ensonga ye ya Bebe Cool. Anti Bebe Cool munnange asobola okuterayo omukono mu bakulu kati alaba buno obumbi obutaano naye singa abafunyeeko naweziba kale miliyoni 5 oba 6 bisobola okumala ogana maaso n'okubeera nga ayongerayo muganda wange ebintu bye. Bwemba ngeza maaso n'okubeera nga nvaawo omuyimbi Rema Namakula onageza maaso n'okubeera nga agamba abantu beebuuza lwaki oluusi nyimba ekidansolo bannange mundeke ekidansolo kiyambako okumpa vibe nange nembera mu vibe nempulira ng'ekintu nkiyingidde nga nkiyingiridde ddala. Ojja kwebuuza ennyimba za Rema Namakula ze yali ayimbye dancehall music ze ziriwa. Waliwo oluyimba olumanyikiddwa nga start to dance olwo luyimba munnange yalukuba ne Olezi yali remix. Era mweyo remix Rema Namakula abantu bangi nnyo bagenda maaso n'okubeera nga bamugamba nyabo lwaki tosigalayo eri mu music wo, lwaki tosigalayo mu music ow'emyoyo soulful love songs ne afro pop sounds zoba osigalamu yimba R&B bino biveemu. Ono abaanukudde n'abagamba nange oluusi munnange mba mpulira neetaaga ka vibe. Era bwengenda maaso n'okubeera nga ennyimba bwe zityo ekyamazima abantu bagenda maaso n'okubeera nga basanyuka bakyamuka. Lwaki muŋŋamba mbiveeko, lwaki muŋŋamba mbireke, nja sigala miyimba gwe kiruma bw'atyo yette. Era mu mbeera endala Rema Namakula yageza maaso n'okubeera nga atubulira bannange ab'embaale musibye mutya nno. Nja kusigala nga kubabuuzaako bubuuza naye ebyokujja okuyimbirayo nabikooyera ddala. Omukyalo ono munnange atubulidde ensonga lwaki embaale tajja kuddayo. Agamba waliwo ekivulu ekyaliyo ne Shiba Karungi yaliko abantu ne batandika okwegugunga ne batandika okwekyanga mu bimanyi eby'ebivulu kwasa butebe n'ebirala. Ono agamba munnange DJ Roja yagana maaso n'okubeera nga amutaasa ye yamutaasa koolo ye yali katonda we naye bali eri baali batabuse baali batamye nga tebamanyi bya muyimbi tobanyumiza baagalaza. Omanye ebivulu bineeno omuntu agenda n'asasula omutwalo gumu oba VIP emitwalo 2 naye bw'atuuka okwonoona ebintu asobola okwonoona obutebe nga 10 nga buli katebe ka mutwalo gumu n'ekitundu ku mitwalo 2 kitegeeza aba akozeseza loss muganda wange ya mitwalo 15 naye nga asasudde omutwalo gumu. Kati Rema Namakula agamba abantu beeri ekyamazima nabalokoka ne bwe nfunayo deal egendayo sijja kugenda ebyeyo nabita. Mulabanga Alien Skin we yagamba abaana b'ejjinja bannange sidda ne Rema Namakula atubuulidde nti ebyembaale nabisiibula temumbuukinga saagalira ddala. Era mu mbeera endala onageza maaso n'okubeera nga tugamba ate n'ekirala kyenagenda maaso n'okubeera nga nkoowa ge gasajja okunkwatirira saagala muntu ankwatirira. Temukimanyi nti ndi Mrs. Amuza tuli bafumbo batuwoowa nga n'okwanjula tekunnabeerawo. N'olw'ensonga eyo mundeke munneesonyiwe. Lwaki neeyogeza ng'ate Rema Namakula ebintu binene yageze maaso n'okubeera nga mwattu abyeyogerera. Ate n'okwambala obubi it depends gwe kyolaba ng'ekiri kirungi ku mulala. Yinza okuba nga nyiza okumwezi olowooza bakwambala akantu akampi kyekibi naye nga it's okay for you. Buli omu ayambala nga bwakola ki bweyandiyagadde. Naye nze ndowooza bambi balekerawo tutwala nga baclowns tuli bantu ab'obuvunanyizibwa
nzija ku stage awo ne tusaaga ne tuseka nenyina y'omuntu ampita maama ndi mwana wa muntu okitegeera tomanyi muzadde we bwe yawulidde tomanyi muganda we bwe yawulidde you know just tubawa ekitiibwa naye nabo batuukiza ekitiibwa. Agamba eby'okutigaatiga abakyala bannange mu bikomye, eby'okutigaatiga abakyala mu bikomye. Ye muyimbi ayambala bulungi, engoye zigweno ku magulu, naye ekisajja kyagenda okulaba nga kirabyewo mugala wange omukisa okutandika okutigaatiga, nekitandika okutigaatiga, nekitandika okuseeseetula empanyi bwe kitaziteeka. Munnange omukyala bw'atyo akubuulidde mu kunyiiga okw'amanyi, yakwata microphone n'agenda maaso n'okubeera nga agimukuba, yamukuba microphone. Nakwata microphone nenjikuba omuvubuka at the back. Really? Ate abantu awo balidde. Naye olina amaanyi agayinza okutuusa. Tukwatanga ku mukazi without her consent. Obusungu bujja. Yetteeka ya Vinka gye twalaba e Sudan. Obusungu bujja. You have no idea. Twali mu kifo kinanange bino tukola shows around the country. Yes. Kuka yajja yagamba yali asanyusa ebisanyusi busanyu. I've said it right? Yes. Nange mukanga we yankwata wabi. Yankwata wewa. Kukigereza. Ekigere kitola kunnwanya. Recent oweba. Masaka nange sidda nnyo. Sidda nnyo. Era ekiseera ekyo nategeera wakimenya bakuba. Neŋŋamba omusajja yajja n'akuwa ssente. Yes. Wali yambadde oteki? Longo? Obeera always solid. Ebibenye ebyange tewali yadde akalingiza. Naye era n'agamba bale weyankwata wasaaza saagala okwogerawo. Naye nakyuka bwe nti I had a show ne David Lutalo nga yadda ku stage tuyimbe Love Commission. Yes. So that is recent. Yeah, that's recent. Najja nampa ssente, yamala okumpa ssente nankwata. Ebyo nno si bintu bya Rema Namakula okulwa ne bafaani ne ku guno omulundi agamba kyansukkako eby'ebintu. Munnange nalimbira abulabi nga Winnie Nwagi yakuba bafaani, naye nange ku luno nakikola era si kyamunenya nkale era ensonga endala jageze maaso n'okubeera nga ayogerako. Munnange waliwo omuyimbi omu amanyikiddwa nga Julio, ono nno yakozenga video boy mu video ye empya muganda wange ey'oluyimba lweyagaze maaso n'okubeera nga atuuma yalutuumyani wano kati era ono agamba ebirowoozebwa nti nze noono twagalana. Nedda nze mikwano gyange abasinga obungi basajja mundeke munveeko. Ono munnange yalabye nga ekintu asobola okubeera nga omuvubuka ono akituulamu n'amugamba jangu tukole akayimba obeere video boy. Teyaganye yazze kati abadde bagenda maaso n'okubeera nga babyogera nti baneeno kino na kino agamba amuza kwesiva amuza simugattako ye wange sebunya yamanye ebyange. Munnange n'olw'ensonga eyo oyo okubeera mu video yange tekirina beewuunyisa. Twalabye nga kyayo kyennyini mugana wange ekisaanidde. Awo ngenda maaso n'okubeera nga nkujjawo njagala nkubuulire waliwo omukyala amanyikiddwa nga Itania Mutoni oyo kati DJ ate akola ne ku radio NRG. Bw'atyo egaza maaso n'okubeera nga atubuulira n'agamba bannange nze ku Joshua Baraka kwesiva ono bebi wange. Jukira ono alinayo ekivulu naye asobodde okubeera nga atuwaanira omusajja we n'agamba luli olulenzi bannange mulwagejjera olwo ekyamazima nze lwerundya omwoyo lwenjagala munviireko ddala. Itania ng'ayogera. Daddy Beya malayika si musajja. Angel. Ali mugenda bagiyita Angel. Malayika si musajja. Angel. Ali mugenda bagiyita Angel. Kale munnange nze siggwayo ninga luviri lwa ggaali buterevu nkututteko mu nsonga za byabufuzi za byamagye Muhoozi Kainerugaba mumumanyi CDF. Bw'atyo ageza maaso n'okubeera nga alonda koloneri Akiki n'amugamba njagala obeere military attach mu kibuga Washington ggwanga lya Amerika. Ono we twogerera azze mu bigere bya koloneri
Peter Sonko Buwungo amugambye munnange genda otandike okukakkalaba emirimu gyo, genda okole, nkwagala mu ggwanga lya Amerika otambuze emirimu. Era naye bwato tagaza maaso n'okubeera nga mwattu ajemera mukama we n'agamba kale byonna nja bikola, nja kukkiriza okuzzaawo enkolagana eyaliwo era ekyaliwo wakati w'eggwanga erya Amerika n'eggwanga erya Uganda. Kale tukwagaliza birungi byerere, tubadde tukyali awo. Omusibe amanyikiddwa nga Jamiru Mukulu mumumanyi oyo nno yagambye nze nkooye okwewuuba mu kooti, nkooye buli kaseera okudda mu kooti n'amagulu gannuma munveeko munviireko ddala. Era omukulu ono bw'atyo kigambibwa okuba nti yali akulira akabinja ka ADF era nga amannya ge mu bujjuvu amanyikiddwa nga Jamiru Alilabachi Kyagulanyi. Era agamba nze mbikooye ono nno bw'ati agamba buli kaseera mpalampa amadala ga kooti naye sirina kyenfunayo, n'olw'ensonga eyo nze ndi mulwadde. Era munnange waneeno looya we yageze maaso n'okubeera nga atubuulira n'agamba ono ayinamu pulesa, kale ayinamu ne sukaali, ebintu ebyo bimulumya amagulu. Kati kaakati ate ogattako okwambuka amadaala ga kooti. Ekyamazima kisingako ogenda maaso n'okubeera nga mulekayo. Kati kaakati ono bw'atyo omulamuzi yagaza maaso n'okubeera nga agamba oba waali oba taliiwo, ffe tugenda kubeera nga tuwulira omusango gwe kiri gy'ali okulabikako oba okusigala gy'ali. Kooti olwawumuddemu bweti ono ne bamukkiriza wansi, yagambye siddayo mbikooye. Jamiru Mukulu nkugambye agamba nze ebyokuwalampa amadaala mbikooye. Era bw'atyo omulamuzi yagaza maaso n'okubeera nga agamba omulundi oguddako munoonye engeri yonna endala gye munaagenda maaso n'okubeera nga ono mumuleetamu waneeno. Omulundi oguddako muwulidde, munoonye engeri gye munaamutuusaamu waneeno. Ewatali ekyo kwemulugunya kwe nze nkuwuliriza, ebisigadde byammwe kugenda maaso n'okubeera nga mwattu mutereeza. Waliwo munnamawulire omu munnange eyabika First Lady n'agamba ono mufu yamubika naye nga gwabika mulamu, kati byongedde okubeera nga bimwononekera. Bamugamba jangu otubuulire obujulizi wabujjawa, ani yakugamba nti First Lady mufu? Minister wa Education nga yafa ddi? Kati kaakati munnange ebigambo byagala maaso n'okubeera nga ayogera byongedde okumuzaalira akabasa. Arnold Anthony Mukose myaka 41 bw'atyo yagaza maaso n'okuba nga aleetebwa mu kooti era batyo ne bamuzaayo ku alimanda newankubadde ababadde bayetegese okumweyimirira babaddewo. Bamugamba wagenda maaso n'okubeera nga ovoola n'okubika Janet Kataha Museveni First Lady n'ogamba nti yafa. Era ono emisango yageza maaso n'okubeera nga ajeegaana n'agamba nedda ono ng'abadde awangalira mu kitundu ekya Upper Konge Zone mu Makindye. Yageza maaso n'okubeera nga mwattu asomebwa emisango ne bamugamba wagenda maaso n'okuba nga oteekayo amawulire amakyamu ku online platform yo emanyikiddwa nga Alternative Digital Channel. Wakati w'ennaku z'omwezi nga 26 n'ennaku z'omwezi 29 guno omwaka mu mwezi ogwokusatu. Kitegeeza kino kyewakola kimenya amateeka. Era muganda wange mu regulation eya 1010 eya Uganda Communications Commission 2019 kitegeeza wagimenya n'omenya ne section ey'Ekinana-2 mu Uganda Communications Act. N'olw'ensonga ebyo n'obiwulira ogenda kubeera nga mwattu okangavulwa. Naye si kati katulinde tulabe ebinaagenda maaso n'okubeera nga mwattu biddako. Mu mbeera endala njagala nkutegeeze abantu munnange baagereesa naddala Abaganda gy'ova toyombye gy'otera okutta. Joyce Baagala azzeeyo nkugambye azzeeyo ku Next Media. Ogawulidde Joyce Baagala azzeeyo ku Next
Media. Ono ye mubaka omukyala akiikirira abantu b'Emityana. Era ng'ekisanja kye kigenda kuggwako mu mwezi ogwokutaano. Teyadda mu paalamenti. Akalulu akamutwala mu paalamenti munnange oba oli awo oyinza okugamba yakawuuta buva we n'akatwala. Yawangulira ku bululu 6,433. N'ajjayo incumbent omukyala era nga minisita Judith Nalule Nabakoba eyafuna obululu 4,832. Kati kuguno omulundi munnange bikyuseemu. Eyakwata ekyokubiri ate kati akulembedde. Eyakwata ekisooka akomeddewo mu kyakusatu. Anti akalulu akasembyewo kiraga nti Judith Nabakoba yawangulira ku bululu 5,035. N'awangula ow'ekibiina kya NUP bwe baali ennyo kumbiranye Mukisa Proscovia. Ono yafuna obululu 4,579. Joyce Baagala Mwattu n'akwata ekyokusatu n'obululu 1,179. N'agamba nkyalina abantu kati kanzireyo abo banzikiririzaamu n'abalala mbaweereze. Bw'atyo asazeewo addeyo ku NBS. Abadde batera okuwoomerwa n'okunyumirwa program eya Morning Express ku Sanyuka TV. Munnange ono agenda kubeera nga agikolako ne Afi Powers gyagenze agamba wayi kasita nina kyenkoledde abantu b'Emityana ne kyempereza nkiweereza kyo kiseera ngende maaso n'okubeera nga Mwattu ate nzirayo gye nava. Baagala azze mu bigere bya Kungu Adam oba Kungu Al-Mahad Adam. Ono y'omu ku badde bagenda maaso n'okubeera nga bawositinga sheeno nga Afi Powers aliko nga ko-hosti. Kati ebintu bisobodde okubeera nga bikyukamu era Sanyuka TV esobodde okubeera nga etteekayo obubaka obugamba Honorable Joyce Baagala is back home and ready to light up your morning again. Don't miss her on Sanyuka Morning Express every week okuva Monday paka Lwakutaano. Naago ogawulidde ogategedde kankusiibulire bwaneeno nze Murishid Ssegabu.